Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuuzaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba yatwenye ebitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Bushenyi yabadde ewezezza millimeters 40 n'obutundutundu 8 so nga ate yo mu ggulu zaweze millimeters 4.3. Olwo mu Kasese yawezezza millimeters 3.2. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa, omuno nga mutwalire n'eggwanga lyaffe erya Uganda. Wabula ate we tujjidde ku mpewo, enkuba ebadde etonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okwokwasa n'ebitundu ebimu ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe, era omuwendo gw'enkuba ogwo tujja gukutuusaako mu alipoota yaffe ey'olunaku lw'enkya. Mu biseera eby'okumakya tusuubirayo enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale awamu ne mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okukeera okwaka. Wabula olw'eggulo embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubirayo enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'awamu ejja kuba nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, amasekkati g'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe, mu Nairobi awamu ne London tusuubirayo enkuba okutonya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu, so nga ate yo mu Doha tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu ejja kutuuka ku degrees 40. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.